nyafo wekisa tuli wano mu masoko ekituleso kaba ng'olina otema mulanga amaziga bwe gatajja oba toyiseemu kati n'eminyira ne gijja kakati bwe singa bagamba nti tugenda naawe ojja okuzanya ffe tugenda kugezesa okuzanya ne bakuwa ekigezo kigezo kye kyalisinza okukwanguyira okukaaba okuseka okumwemwentuka oba okuyomba katugeze ng'oyombesa nampijja nimwevuma kiriwa kyoyinza bagambe eri nsimbula okuvuma n'ennyumba naye oli mukambwemu nyinza obbagamba abange tutandika kisibeerako nakaseko zenna mbeera munyiivu nentandika bwe gaba amazina maganda naye wataba ngoma ago tebagasaba batera kusaba kuyomba simbula omulanga naye n'omulanga naali gusimbula wali gusimbula nga tegwina na gye guvudde kubanga nyinza ngusimbula amaziga ago oyinza gajja kuki nyinza okulowoozayo akantu kale kangeese kyoba nfiiriddwa maama oba mwana oba nfiiriddwa mwana mu budde obwo oba mwana oba zeewange kati nga bwe yafa ngutandika ngutandika ate bagamba akuseka kuseka nyinza kulowoozayo nyinza okujjukira ffe waka twabanga tuli emmere kakati waliwo muganda wange namayanja anzirako ali bulemezi maama wo twali tuli emmere olwaliro ngano bwe tusoosootola twasoosootola olwo naalonga omukulu wange yafayo yasoosootola kati owaaliwo omusajja Matayo ne Mutabaazi ne taata waka taata teyaliirako ku mmeeza yatuulanga wansi ku lwaliro kakati bwe twasoosootola Matayo naye yali wano namayanja ali wano kati omummonde omunene muto wange ndowooza gwe yali ategese okutwala ku ssomero bwe basoosootola Matayo gwagenda wa Matayo namanja nankuba omukono totwala mummonde gwange okutwala ku ssomero naagumujja naye twaseka. Okay, thank you so much guys for watching this channel. My name is Maurice Jordans Kawesi. Nega techiro bana bama makasweti no muri bulungi banange happy Easter. Kansubire ntine bikujjiko mu biyise mu bulungi buli kimu ntino mu kiyise mu bulungi kansubire mukwasaganyiza ensonga ezo ensonga ey'amaanyi bana mwe bali kusiiba nawe nawe mazeke kisiibo ate tusabire ne baganda bafa abasiraamu inshallah Allah atuyambe Allah namwe abayambe maleke kisiibo bulungi mukama abayambe anti libola bikakene namwe baganda bafa abasiraamu omukama abayambe asobole okubeera nga ate mu maleke kisiibo namwe mulye idi ennungi. Ya onagolwa lero ngabo manyi fe bannamasaka oba na buli muntu yenna ali e Kampala agamba continue you know what munaku zino enkulu kangenda ate ndieko naku zino enkulu ne bakadde bange oba ne bakadde baffe yes nze ndi eno ekikulula ka Busisi uyita mu nyenda awo nokkirira wotuuka wano owaffe we banzaala kati yes kati weyanjulire abatulaba mbaba mikwano gyange mwenna abawangala ne Maurice Kawesa ayinza okubalaba mwebale kubeera naye mwebale byonna ebirungi bye munkolera mwebale nnyo ebirungi bye munkolera mwebale nnyo mwebale ddala mukulu lubowa twebaza nnyo Saalongo baani Naalongo ennamba ebaza akakati balina ebibuuzo bujjo bye bambuuza naye ng'oba oli awo ebimu mbiddamu ebimu ne binnema okuddamu neŋŋamba kambireete gy'oli olumu ne mbiddamu nze nenziramu ebyange bye nzizeemu naye ebimu bye njagala okuleeta gy'oli bye bambuuza bambuuza natandikirawo okuzannya era nze neezuulamu nti ekitone nze nakyezuulamu oba abazadde bange bakyenzuulamu eba banga abazadde bange bakyenzuulamu ne bakola batya
nze okuntwala kutuuka wano wentuuse kati twabeeranga ne waka edde naddala olw'essande olw'omukaaga atukwata ebidomola byaffe taata mwenga akaguliddeyo n'akagoma tudda mu lujjaawo buli muntu nga mwimuka nga muzannya ow'amaganda ow'amazungu tuli ku ngoma wisikale taata mwe yali aguze rediyo ya kaseti atuteekamu kagundi ako nga muzina emwagenda naye ku ssomero nemuzina nemuzannya n'osimbula omupiira n'okuba omupiira era ebirabo abireetanga ewaka ne banno bonna lwakuba busobozi bwali butono singa mwenna muli batutumufu naye busobozi bwali butono kati ekitone kyatandikira waka wano oyogedde ku kyamupiira naye n'okuzannya nga muzannya n'omukola kangeze kantuntunu ate mujjamu n'obuzannyo obusaba ku biteeteeyi by'abawala nga mwambala ate n'abawala nga babasaba koza mwezi abalenzi nga nabo bambala emwezi bwe butambala ku mutwe nimukola obuzannyo wano mu lujja kati ate n'okusomya mwagenda temwayongereza paka mukama gwakusinga yoneyo mukulubo wanakukwatako nakongeramu bambi kale ekibuuzo ekyo bujjo bakyebuuza nnyo ekibuuzo mpozi ekirala abantu abasinga oba abaana abasinga njakuwako ku example y'abafamire ya Kamiliyoni Jose Kamiliyoni omuyimbi maama wayina maama entaata balina abayimbi bonna batutumu Kamiliyoni Wizo omumanyi Kamiliyoni omumanyi Wizo omumanyi Palaso omumanyi kati bonna abazaalayo omu naye bwabatunuulira yenyumiriza mu kye bakola era abamusanyufu mu kye bakola ate era ku ludda olulala waliyo bazadde baffe abamu ng'omwana bw'atutumuka n'agenda n'akola talenti bagamba agenze mu byakiyaala bayinza n'omuzaalukuka omwana mugjeeko omukenga abazadde abamu bakyenyumirizaamu abalala bagamba ayayuse agenze kutandika kunywa njaga kutandika kukola ki first time nga yakawulira nti omwana we wajoyinize firimu wajoyinize okuyimba wajoyinize katemba balaba nga ayayuse gwe wawulira nti Maurice ayingiddeeyo mu katemba ki ekyakujjira mbongo wangi sooka kunyiiga oba wasanyukirawo nawulira essanyu ng'ombuulira kati we wambuulira eriyo China TV nonga maama tutandika essaawa ezo twavanga ano naddala olw'essande tugende wa mukulu Tebandeke ekiyumba netulaba netunyira netulinga bwekitusoba wasini tuli Ssentongo oba Mangali wansi w'omugenzi Ssemaganda ava ku kitoke kya omugenzi Ssemaganda ebitooke biveeko ebitooke bireko babisuula babisuula ebitooke weebi ojja kusimba ebitooke era nekola ki netuwulira essanyu bulungi twawulira nno essanyu liwera naffe omwana waffe naye luli bwe twakwatanga kati omugambye emirundi esatu va ku kitooke luli wakwatanga kiboko n'otusabula anti kati nkyali wano kati bw'ova wano genda muyisaamu obuzungu tebukujja abukubanga ebitoogo eŋŋumi emujjenga kaibode nitudde ku bulamu kati netuwulira bulungi nnyo twatambulako netukulaba netusanyuka nganze mmanyi bye nalabanga kale ku mawulire kubanga tegwali ki TV nga bwendaba ku mawulire gangamba nti bantu beeyuwala ngera simanyi nti bayinza n'okubeera mu Masaka waffe muno mu Masaka kale kangize nga sinnayingirayo nakuyingira ndaba amawulire mulaba ku mawulire nolaba omuzanyi wa firimu abambadde batya abandaba ebitemutemu eryo gamanyi bibeera wala nnyo naye olusi bwe nasomanga nga simanyi nti baba nga mmanyi nti basiiga bifaananyi ne bateekako ebigambo nga bino ebyo bye tulaba ku makubo nti tebabazaala bifaananyi bye bakola ki bye basiiga bwetulaba maama mugendeko wali TV ya mukulu Tebandeke nti wange gwenzaala ono awo nokkiriza nenga Katonda tumwatu abantu naye nali mmanyi babasiiga nga bino ebyokukkuba bye tulaba sokolindeko
abantu abo balabanga mawulire ku mawulire nga bakunyumiza ne ku TV nti babeerako walanga mawulire ate TV zaali ziwe ziringa ffe tuzirina nga n'ebitundu teziriimu TV nzo okusooka ogirabako owakojja namukangula ekitovu bwe batta kabaka mwaka ki ogwo kabaka ye bamutta mwaka ki nga bamugja ebweru kakati kojja namukangula ajja ewaka faaza atupakira mu mmotoka atutwala ewe TV ya black tugenda ekitovu ng'omuntu ne baba ayambadde kino kya green kya kiragala gwolaba black na white black na white byokka colors byokka bbiri black na white ate nga girina ku kyalo kugambe twakojja namukangula kitovu ya buli wasande ngera agezaako nnyo okutuna nga tulaba ebifaananyi naye muteeso era nga tulaba abakaaba embwazi boggolo omulambo mu mutwale munju mulambo bagujje mu nnyonyi bagenze baguziise abantu okugulambula ano nga bagutuusizza mu nnyumba y'emuddiro nga basimbanga layini nga bafulumira mu kisenge basimba naye ng'olaba bulaka na white nga tewali zino kala ndala kati tukola kyetula kwe kulaba ku TV okuddamu okugira yo wano ng'ozze ozannya tugende bwa mukoteera ekiyumba engamba abantu olwo ebintu jjo tebibeera bisiige busiigi ate nali nkyabulamu nali nina emyaka nga 10 muteesa we yafiira kirabika muteesa we bwana nazaalibwa nkaaga awo ndooza oli wankaaga si wankaaga mu ebiri namanya wenkaaga mu ebiri ndi wankaaga Desemba nga 23 kaakati nga manyi era nga nabyo mmanyi nti oba bizze bityate eno obwo muteesa okufa nali bwa myaka nga 9 ng'ebifaananyi mubiraba naye nga tulaba embwa ziboggola nga tulaba omuntu wekyanga tulaba batambula tetubitegeera bulungi kati ovudde ku biri ebisiige bye walowoozanga nti biba bisiige si bantu baddala kati mutabani we yennyini yalimu gwe wazaalira ddala bano abantu babasika batya ate okudda kuno kyate ngenda omukubira ate ali waka ate ne wano mmulaba ate naano mmulaba okuzannya olwo kitaawe ye awulira atya yeyansookanga nayo wa mukyala Teera nga tugenda okugenda eyakuzedde akasoda ke ali mu ntebe atudde naye ng'ate twangoyo ssaawa 2 nga tukomawo twatandikanga emu ssaawa 2 kitundu nga tuba tukomewo tugamba ddala bino ebintu ddala bituwa olwo sinnaba tunakufuna ssimu wabulayo ebbanka ssimu kati nga kkubirako olwo nange onsindikidde ennamba Maurice Jordans ng'ozannya nti mama ondabye nti amazima agaka namanyi nti biba bisiige bisiizi bino bye twalabanga ku mawulire kati abantu abamu kuba ogambye nga tetunatuuka ku ky'abantu ekyo abantu abamu kuba ogambye nti nno kyali kyamaanyi nnyo mu bulamu bwe okulaba nti nno wali ku TV ate neeno nkuwulira kakati waliwo firimu gye yazannyako ne bamutta nakuba ate omulanga tata seeka omwana afudde nga ndaba ofudde omukazi ali wali akaba eŋŋamba tufudde omuntu afudde nkuba ssimu n'otuula waka n'olinda mulambo neŋŋamba oba gonajja ye nalinako basente gwe wankubira noŋŋamba maama akookalabye ne mugamba nti tuli wano wamukulu teba gy'oli oli mulamu sindi mulamu nali manyi biwedde olimanya afudde byaddala nabino byemuzannya waliwe bakuba n'ojja nemwekuba mbitaba newebulungula nemunona akuyola ekigoni nemwekuba olowozanya nakubuuza nti Maurice naye ddala ebyo byemuzannya bibeera butuufu mwekuba n'omusayi ne gujjanga nti bituufu byennyini wate wabeera ki kusaasira wabeera kusaasira mwekubira ddala kata era okusanyuka ennyo kakati ozannya oleeta siddi wano siddi nyere wamukulu w'omunyendo nzitwala ewalona ekyebyo nga tukyateeka ku siddi otyo nga mukyateeka ku siddi ngenda munyende wa mukulu wo akateekamu
abanga tena buno bukola era kaiti engeri ffe tekitayina buno buteekamu era ezisinga ziri wa mukulu abantu ate naye yaziwankako naye ku banne mulabe bambi famire yonna ate n'abantu basanyufu buli andaba akumanyi banaye bali tuzaala mwana nafe abe masaka ne tuzaayo banaye tuwulya bannampijja wano waffe eminyinya oyo naye bamutega mwe batya amaaso nembaga eminya gye bazaala ne maama ekitoma bamuzaala kitoma ate nenampijja naye waawali kumpi minyinya tolaba ate faaza kijambu weegindi wano era awo kitoma awo kwewakyawo maama akalonke ekaliranye bannampijjaawo nakiyaga wewakya eri maaso bannampijja erimba weyongedde eri maaso nga weyongedde kamwozi omwamufaaza kijambu ate ndisengaawe olisenga mugambe wuyo mugene bagambe gamba bali nze ndisenga wa faaza kijambu era nampijja minyinya faaza kijambu wa kamwozi maama kitoma Paris na Luzaali bonna yebagatta tuli basanyufu nyo bane bannamasaka kozi wangamba sendege yawawa ali Bukalasa ate Bukalasa yewali faaza namukanguzi kitegedde kajja wange sendege yayiga Colonel Peter wangabi kojja wa maama abengabi be bazaala maama bamaama be bangabi kakati ate yewakobe mukuyingira mu firimu abamu bakola okugezesa abantu be bayingiza mu kuzannya firimu okugezesa oba osobola kati nze bwe bali banyingiza okulaba oba nsobola baŋŋamba baatuula awo ne baŋŋamba era buli omuwonde gwange akutwala ku ssomero katirinako omumondo ogwo ani yali agumuwadde nti kati yakirabika mukuwaata wano yaguteekawo nga teekayo yamanya omumonde guno gwegwange ogw'okutwala ku ssomero kubanga twagikaliririranga ku kyoto kati mukalira kuno nga nawe olaba omumonde gw'onootwala enkya ne gy'onooleka wano kati ojjula ogijjudde emmere neeyiika mmonde ne gugende w'amatayo obikkulako akati akalagala omumonde gwadda w'amatayo ate nga namayanja agwagala yabuusabuusa mukono omumonde gwange ko yamukira bwati pa ne gugwa n'agujja mu mumonde gwange ogw'okutwala naguyonayo ate olulala namayanja yaseza nnyo twakyala muzeyi Siraasi e Kasaala yawasa ku kyalo kitoma maama gyeyava omanyi abantu ab'edda nga gy'onvudde ne ujja mu kitundu naawe gy'oli namufuuka baluganda olwo baana eri muvudde ku kyalo eki kati mukyala Siraasi tukyala eddiro lyabanga ddene twali baana bangi kaakati tulya kati namayanja agamba mwebale zaali engege zedda baasalangamu omulundi gumu buli muntu ng'afuna ekibutundu gwe alya kati bwe yalya ng'akola ki agamba omutwe gukyaliko ku ssuwaani mwebale kufumba omwana swi nga omutwe gwange sinnabakuba omutwe baali bagututte nekyo buli lwekijjukira namajjayo n'obukodiro omutwe gwange akuteeka gwano bwati ng'atandika katukatuka tujja kwongerezaako emboozi naye nga thank you so much mwebale nnyo okubeera nga ate mulaba MJ mwebale nnyo okubeera nga mulaba Maurice Jordans Kawesa mwebale nnyo okutuwagira thank you so much kansule nti no muli clear ono omukyala ye mukyala Wanyana Immaculate era ye maama wange anzaala kabozi tubadde tunyumyamuko katono ate tujja kubeera nga twongerezaako olunaku olulala siibula abantu baana bange naddala omukulu Lubowa banga munnange nkwagala nnyo nabamwe nnambaga naye gwe gwe mutwe omukulu nga taata bw'abeera omutwe omukulu naye nkussaamu ekitiibwa era nkwebaza ebingi byonna bye munkolera mwenna bye munkolera era mwebale nnyo mwebalire ddala tunyumizaamu olunaku olwolwaleero bannange mbaweereza amazaalibwa amalungi
tugayite bulungi ate ebbanga lyonna tubeere balamu nga tusanyuka tuyanzanyuka omukama abatukuvu akati malayika omubaka omukama gwe yanje tokamanyi ako sikamanyi tulimbe Maria nnyaffe ow'ekisa Maria nnyaffe ow'ekisa tuli wano mu maaso go ekituleeso kimanyi ge masanywa gatujjudde tega okutu owulire okusinda kw'abaana bo omwana bw'aba ne nnyina byonna bigenda bulungi tokimanyi ge masanywa gatujjudde tega okutu owulire okusinda kw'abaana bo kati nze nyimbisa bwe nkola omu nga tuyimbayo gumu abajjudde amasanyu n'empisa zone ze mukama w'omukisa kama abaire nammwe